Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, musibye mutya. Ndine Moze da Megatron. Moze da Megatron. Kitala kino mukirabe. Yesebo. Twakirese. Kitala kino kikola ki? Ekikati kino solar light ngeriko camera. Solar light ngeriko camera. Nenga kati oli ayinza olowooza kitala kyokka naye nga kyakira ddala ebituufu. Bya ddala Chameka. Azengenda kigula uchi. Kakadde? Kamu. Kuliko camera tenga chikuwa light 2 in 1. Okisa bweru. Bweru. Gwe nosonge wantu. Olengera omuseza asero olengera. Babbi bakuno. Atosobola n'okwogera naye. Ne bajja b'abantu. Mama twalina bajja baabwe nga balina ettima. Kati omutegerawo ekitala ye n'alowooza tomulaba. Buli kimu oba okiraba wakati. Waliwo abajja ne baloga ennyumba z'abantu ekiro. Oba omulaba. Ababbi. Wange vaawa wanti omulabira ku ssimu. Buli kimu ekigenda mu maaso okirabira ku ssimu. Ayagala tulina cameras ez'enjawulo. Kino kyo nkyagadde kuba kikuwa ettaala ate omuntu tamanya. Yes. Kiri enamba eri 0706 olwo enamba eno akyagala wakuba 0706 68 39 nendoza musalako tusalako to kuba mwana akakadde newankubadde tuyina neza 25 aspy camera za 15 njagalayo bwetinga ya laisi mukko oba eno yokka yeriyo ngenda kwogera nyingi ngenda kwogera namba type eno nga ya kitaala nga naye ina kamera tuyina akamitwala asatu nga ka kitaala kataala bwe kati naye nga kaina kakuwa light ne camera kati omubadde nga mwina ne app ye nkiteeka ntya ku simu nga nda monitoring oyina app gye bakuteerako buli kiriri n'obanga okiraba buli kimu n'obanga okiraba sajja ekigambo kirekerawo okubiraawo emyasi kyonoona gundi bakisembezeeko nanyini waawo so ebitaala bino ne cameras azeetaaga enamba yeeyo enamba eri mmeka enamba eri 0706 mkyala wano akitwala atya nga kaga 83954 07 06 0706 68 39 54 muba ne app tala nenjitekawo eka maid neyekola byekola nga mmanya obwana ng'omulaba lwaki amutuga ababbi ne bajja oba ebitambula obulungi alimba n'agira gwe ng'oli wano okola ng'olabira ku monitoring mukyala w'omwenzi omwami w'omwenzi ali byonna kye bikola ssibo lwaki oliisa ekyobwezaaki osaba abantu baagala okukwata bannaabwe bannange bulijjo aleeta musajja nalabye bantu abasajja abeera ku mulimu eyo nga tali shuwa n'agamba naye ate nga mutuufu ateekayo kamera n'amanya ekituufu kiri what happens at home nga ye taliiwo tugende maaso tugende ku point so tubebaza okubeera nti muli ku Nurdin Ntege ne Megatron Media YouTube channel each and every day tuwe okubeera nti tubaweereza amawulire engeri gye gabagazze tugakuwa n'obanga afuna ddala ekituufu ensonga sona benin nambwayo each and every day avaayo last time nali ku alive emu zali saa 6 ez'ekiro nendaba Suna Ben ngayogera ebigambo bingi Kawala Kagezi ngenda faafagana ne Kamoga byali bingi nambwayo it was yesterday yavuddeyo nabanga ayogera nti ebintu byabwe n'omukulu si birungi naye ng'omukulu yaleetawo embeera naye yetamuyinaako obuzibu anti Suna Ben bamuyita mukulu naye abantu bano lwaki sukaali baleeta tajjudde eva batupimira chai abamu restaurant yawo oba eriruddawa oli atekamu obujiiko busatu abamu bamubakinga bamupakinga ne bamutwala teka mbuveera nano ku joystick ekintu kitambulira ni sukali ng'oteeka mu mungi sinnanywa kintu na kimu sukali bamunywa okusinziira ku bwetaavu bw'omwetaaga mu mubiri bw'oba tonnanywako kintu na kimu weetaaga glucose mu mubiri to have energy so there are times weetaaga kuki ku sugar ekyokubiri the science gwe tusoma si wa bulijjo omubiri gulina mu science wano kyebeta genotype blood group n'emmere gy'olya okay kati nze nnyo ebintu bye neetaaga wandibadde sinanywedde mata naye sitambula nago kati sukaali nakomye yesterday okunywa ekintu
ate nembaako byenkola bingi nnyo so my body yeetaagayo ku sukaali tomala gajja kintu oba kunywa asigende na ku bino bibikwate nti banaye tolya nyama tokola kino bituufu naye bitya ku level ki si buli kintu nti ebyetaago byaffe tebiri uniform mu bufunze waliwo yeetaaga sukaali waliwo atamwetaaga waliwo yetaaga amazzi amangi waliwo yeetaaga ennyama waliwo ateetaaga ki so science tali uniform nti bwe mba nnywa ennyama naawe erya ennyama bwe nnywa sukaali bwe bityo okuppa science bwatyo bwagamba buli omu alina description y'omubiri gwe oba prescription sorry ensonga za Sunaben bwezo zitambula naye Nambwa yakola interview namulabye ne Uncle Eddie n'alambulira ddala ebintu bulungi. Eddie baakomye ku kindabyeko ne Eddie ng'amubuuza lawyer yaliwo teyaliwo kati ebirala bibadde ki. Eddie yamubuuzizza ekyasinze kubeera nti kikwata omubabiru ettaka lino mwaligula mutya. Nambwa n'alaga nti alina ku paati nnene nnyo ku ttaka lino n'okulirambula n'okuligula yaleeta ne idea mb'omukulu yali wakugula eno ayitayo batya eyo simanya eno gye bakubira ebinyanyanyanya ennyo n'amuwa idea namuga tugula eyo kyusaamu mukyala yaleeta idea sente n'alaba omuntu eyabaguza ettaka ne bagendayo era sente zonna ezisinga ndowooza omukyala yazisasulanga naye sente ezasembayo Sunaben yazisasula emitwalo 10. Emitwalo 10 zazisiga. Ekibuuzo kyembuuza. Nambwayo mu mboozi yalina lwalaga nti yakwata ku ssente n'asasula 100%. Ne Nambwayo no lwakuba essimu yange. Era ne miliyoni 5 ezasooka okusasulwa zaali zize ku poloti eyo zaali za Nambwayo. Nambwayo no yasasula ssente. Yes, yazisasula. Senga teyasasula Sunaben ave at proving wrong. Omusaya yagambye bagenda mu mateeka ate ne Naalongo bagenda kukubirako ku Nambwayo. Tulemere ku Nambwayo fatuwa information kuba interview gye nalabye interview z'endaba eza Suna ate ayomba buyombi na busungu. Nyenda kubuuza babiri nkubire babiri essimu nkubire Nambwayo oba ne Naalongo. Kubira Naalongo enamba nagikuwa Naalonga nti we mutie zisiine mutie wagamba olina ssente sikyalina wagamba olina ssente banyima ssente tunoonye Nambwayo Naalongo Suna wagifuna owuno asooke ngikwati soma ne Naalongo yeefudde omugezi mu nsonga eyo nedda alumirirwa mwami ayi Naalongo no wamaanyi akola mu kooti yeebale si wa bulijjo. Naalongo hello Naalongo oli otya? Ndi mpoza kaseko ng'oyogera mpola kiki ekituusewo tombanga wafumbirwa n'ove ewa Suna obulandeka ontegedde naye ekituufu kiri ki ebintu by'abano mbigoberedde binsobedde nina lwenfuna sayidi ng'ate Suna ndaba mutuufu nentambula ngenda owulira notisinga za Nambwayo zentuufu gwe ekituufu kiri ki ekyoba omanya musajja munno baamubala era kaagala kutwala bibye ate baamubala batya manyi Naalongo kye nagamba enjawulo gwe gy'olina kwoli gwe wazaala buzaazi baana omwami tugeze n'atakulabirira simawe ayinza n'okuba naakulabirira nga naawe otema kigambo netta ssebo nsina budde okutemako oyo kigambo kale gwe ki ekyakwawula n'omusajja anti nze kubanga nalaba anyway nze ekisooka nali njagala kusetolinga kubanga we namaliriza okuzaala abo abaana bange wayitawo ndowooza ennaku 4 tata wange n'afa ko kitange yali mulwadde oba abowe kati nentuuka omanyi wobeera mu fix nga kati nze ne brother nina twin brother wange like mu police he's a DPC in one of those polices in Kampala kati nga ffe ba first born ba muzeeyi wange okay kati ffe mama waffe yafa yafa era ndowooza yafa I think nga tulina emyezi nga 3 okusinziira ku stories zempulira
kati we were raised by our dad era ffe twakulira mu mabarracks kubanga taata waffe yali w'amagye. Yes, yali w'amagye era ffe Ssuuna tatya magye. Ssuuna tatya b'amagye. Ate nga muzeeyi wange yali amulabye n'okumulaba nedda ate nga amutyako ki. So kati omanyi ng'ebyo byonna bimaze okutuukawo even before kuba nze nali siri muwala bano ababuukabuuka mbw'oba oyagala ono oba oyagala oli nkutememu ekirimi. Mwekwana ne Ssuuna officially oba byali bya just how are you baby girl mu luzungu kye tuyita situationship. Nga ne tugenda ku taxi n'okwana omuwala kumpi myezi nga 8 nga tolina kye wali olabye. 8 tokiteekako naalongo totandika kukisussa ate. No anti nkubuulira. Mwezi 8 tegyawera. Naye ng'okutwala out yakutwala. Yaŋŋamba tewamuwa nnyo obuzibu era kyasinga okukwagalako. Ani akulimba? Ebbanga eryo nno lyawera kubanga nze nali nga ku ssomero. Yes, eryo ebbanga lyawera kubanga nze kati namusisinkana okitegeera bwe namusisinkana kati ate nga ŋŋenda like mwaka gwange ogusooka. Olwo oli ku ssomero akusanga ku ssomero akusanga Masaka? Nze teyansanga Masaka ate teyansanga ku ssomero naye twasisinkana somehow awo mu Vision. Wali okola ku Vision wali ozzeewo ku kyalo? Saakolako ku Vision naye nali nzizeewo nina kye nali nzizeewo okukola. Amangu ago naakulaba? Kuba twajjawo emirundi ng'ena. Twajjawo emirundi ng'ena as a group. Anyway, I hope you're not recording me. Ate nkurecordingira ki? Kati era kati bwe nkurecording oba omuwaayiriza? Nedda simuwaayiriza but they are just details esaagala kujjayo nga details z'olaba nga mbi toziŋŋamba zireke ŋŋamba byakungulu byetaagisa. Simbi ŋŋamba like njagala kukuddirayo emabega the reason why nagendanga ku Vision. Ekyo kireke kale bwe kiba olaba tekinyuma. Nedda kinyuma but I just don't want to put other things out there anyway. Ekyo nja kiteekayo bw'okiŋŋamba. Twaliri olaba oluluyimba lwa Bukedde at 20. Ndulaba. Olaba abaana abali mu olwo oluyimba aba Buddo SS. Ndulaba. Kati nze omukubbo. Banna. Kati otegedde ensonga lwaki nsobola okugenda ku Bukedde. Temwali baana bato. Ebizeeko. Temwali baana bato oba gwe wali twali bato. Oba wali student teacher? Zali student teacher. Naalongo ntandise okubuusabuusa. Nali student nga ndi ku scholarship nga scholarship gye ndiko ya music, dance and drama. Olwo oli mu kiraasi ki? Sorry? Olwo oli mu kiraasi ki? Olwo kati like nga bakola oluyimba lwa Bukedde nali mu senior 3 but now this is recent. Yes. So osobola okugatta the reason why nsobola okugenda ku Bukedde. Ntegeddewo nnyo. Kaakati obuzibu mbadde saagala kukusima nnyo ntwale munda nnyo mbadde njagala osigaze ebimu ebiri private. Kati nze njagala ombuulire bubuulizi ki ekibaawula kale mwekwanye mwawangala mutya time yammwe? Kati ffe relationship yaffe ensonga lwaki yawangaala kubanga saabeerangawo. Wabeerangawa? Nabeeranga ku ssomero nali nsoma ku UCU nga nkola mateeka. Kati nga nze nzija buzi naye ate nga bw'omanyi nti even bw'oba okola amateeka tobeera ne time nyingi nga bano abaana abakola courses endala like time gye babeera nayo. Nga baliwa maama abakola course endala? No, I mean like otegeera kyentegeeza like abaana ba law medicine biki babeera like a bit fixed than bano abakola zi courses endala ezirina time. Ng'eriwa?
any other like business administration babeera n'obudde because boys in their classes most of their classes are weekend. Okay, kaakati obadde oŋŋamba kati nga nze sibeera nnyo ekyabawangaaza kati mwamala ne mubeerako mwenna oba kati oyingira otya mu bufumbo wafumbirwako wasuuna? Nabeerako naye ng'abeerawo okusala marot nga mubeera mwenna. Yes, kati bwe namaliriza eri kati nga sinaba kugenda ku LDC kozi nze namala emyaka 2 nga sigenze ku LDC kubanga muzeeyi wange yali mulwadde naye okubeera ne family like okubeera familiarized mu kintu ky'oyagala okukola kati muzeeyi wange nanfunira omulimu ku kooti awo Makindye. Kati nga nyambako baparaligo baawo kati mu kukola awo eryo ebbanga lye nakolera awo nga mbeera wuwe. Obeera waani? Ewasuuna. Ng'era ng'obeerayo bubezi nga girlfriend, weekend girlfriend? No, nga mbeerayo as a girlfriend who be there from Monday to Sunday for like 6 months. Official bay? Yes. For 6 months? Yes. Ng'akulabirira n'omulabirira? Yes. Kati ofuna ddi olubuto lw'abalongo? Kati olubuto lw'abalongo lwa mu 2022 naye nina lwe nasooka okufuna era olwo lwe nasooka okufuna lw'ensonga lwaki navaawo. Lwaki ati? Before cause nafuna olubuto kati n'entya. Jukira eno nali nimba muzeeyi wange nti mbeera na mikwano gyange abakola eri kubanga ffe ewaka ewaffe eri Wakiso ng'oyisize Nansana. Kayunga kati kubanga nali nfunye ku kooti y'e Makindye kati nga muzeeyi mugamba distance wala kati nga mbeera eno ne bakwano gwange bambi kati nga mugamba nja kujjanga maybe weekends oba njagala onkubire ebyo bwe bityo kati bwe nfuna olubuto olwasooka bifo nga sinaba kufuna luno olw'ababiri nga ntya kati awo nga nzirayo ewaka. Kati bwe nzirayo ewaka nga muzeeyi mugamba ndi lubuto kubanga nze mu maaso gange nali ndaba nti omuntu gwe ndi naye ali he's set talina nnyo but naye tasobola kulemererwa lubuto. Kati muzeeyi wange bwe namugamba n'agamba oli lubuto ne kisooka ne kimutawanyaamu kati naye bwe yamaliriza ne bamusindika ku koosi eyo gye bagenda ejjinja ne bamala omwaka. Kati bwe bamusindika ku koosi of course ne mbeerawo but unfortunately nali mpeza I think nga 4 months olubuto ne luvaamu. Nga kibi singa tulina olwedde kasuuna akadduka mwaka ki ogwo olwo? Kati like it should be 2022 nti 2022 at least nga mu March ne luvaamu then at the end of 2022 ne nfuna luno olw'ababiri. Ogambe 2022 ki? Ngambye oluvaamu nga ddi? Nga mu it should have been nga March oba April around there. Kati of course bwe luvaamu kati of course kati muzeeyi awo twayogeranga naye weekend cause jukira eri nabo babeera basoma ddala ddala. Kati we namugamba nga ngamba it is okay you continue kati awo muzeeyi we yaleetera plan ya LDC. Ngamba olubuto olwokubiri luddamu nga wayise ebbanga ki? Kati cause naddamu okubeera serious naye nga mu October cause kyenjukira nti yali October kubanga nze celebrating a birthday yange mu October ate ono yankubira essimu n'agamba by the way happy birthday biki omanyi fe abawala ebyo bitusanyusa nnyo omuntu ajjukidde birthday eyo. Sooka ombuulire bisanyusiza ddala nnyo era oba olina gw'oyagala okutegula jjukira bujukizi birthday yawe. Leka naawe kati bwe yakukubira kati bwe yankubira ngamba happy birthday nga mbuuza mwoli mu Kampala oba oli Mbarara cause bwe nabeeranga nga siri mu Kampala nga mbeera Mbarara cause ewaffe Mbarara. Bannange olina wangi n'oba omunyankole? Bannange tuli hafu munyankole hafu munubbi cause mama wange yali munubbi w'ebbo. Agandi ndyaho Shaniyo. Kaakati olwo birthday bamaze okukwebaza kati bankubidde birthday biki
kati nga tubeerawo kati for like a week tege omanyi namala ndozanga wiiki ewuwe kati awo muli mu celebration za birthday ku makya kiro bannange nalongo kati awo nga ndyoka nfuna olubuto lwa olwo yakuwaayo ekirabo oba ekirabo kyali kya mu buliri kyokka obulabiveeko ebyo mbuuza yaggabirayo ku kirabo yantwala ku date yantwala ku javas tuli enkoko maama kozi yankubira essimu ne musanga ku mulimu ne tuvaayo ffenna ne tugenda ku javas ne tugenda ewaka ne munyumirwe mu wiiki emu ng'olubuto lunywedde kati awo nga ndyoka nkola ki nfuna olubuto n'olumanya olufunye olwono tewaddamu kutya after a week saalumanya of course nalumanya after some time mpulira kati of course jukira nze baali bangambye I should sign up for LDC kati nze nga nziramu ebyo nga nono tuddamu ebyo kati wemanyira nti ndi lubuto era nga nziramu nga mukubira mugamba gwenno kino ne kino kyakoze nti engabo yali yaddala kati ebyo ebiseera nali ngenda kusigninga up for LDC naye nga already baamaliriza dda kati nze wange nagamba najja kusigninga up next year konzikaali kati tulina things in Barra, businesses, farms, biki kati nze wange nagamba kitogenda n'obeera eri kubanga eri gye wali obwetaavu obungi okusinga okubeera wano mu nnyumba ne step mother wange obimanyi naawe okuze oli step mother we ali mu maka ge toyagala kuteekawo that toteekawo nnyo mbeera toyagala kuteekawo nnyo mbeera kati nze neŋŋenda mu kyalo kati naye ne tusigala nga twogera naye kati wano we nafuna olubuto olwokubiri alina reception gye yampa etaali nnungi ani taata obono ow'engabo alina reception gye yampa etaali nnungi kugamba amawulire teyagafuna bulungi teyagasanyukira kyekigambo ekituufu teyasanyuka kati n'abeera cold n'abeera nga takyayogera nange kati omanyi omuntu abawala abasinga obungi naibe ekikweraliikiriza ng'ofunye olubuto ono n'atafaayo sometimes oba olaba even neno emabega tolinaayo backbone okitegeera naye kati nze kubanga nali mmanyi nina taata wange nina muganda wange and those were my best friends nga nkibagamba newemba nasuze naawe trust me leka naawe nakati okyalina olugambo nze nkugamba ne brother wange buli step gye nteekinga abaagimanyi anti kyembadde ŋŋamba nti ne mu wiiki wano wali ewasuna wamugambanga nti omusajja kyankola yes I told my brother ne mugamba ndi wano ne wano kubanga ye yandropingawo n'okundropingawo fumita emboozi kati amawulire ogamuwadde owulira tegamusanyula reception teyali nnungi kati of course nze nali saagala stress nga muignoringa bambi I just decided to ignore him because already olubuto lwalimu nandirukoledde ki ng'olugjamu boss ebyo tetubikola sigambye nti lugjeemu naye ŋŋamba nti bakikola abantu abalala basobola okukikola naye nze ekyo teyali option to me ye yakyogerako ki kati omaze okugamugamba tagasanyukidde yaddamu ki no like omanyi omuntu namugamba njagala kwogera naawe nagamba kiki nemugamba nja kwogera naawe kati then nenziramu nemukubira kubanga Sunday zalinganga ze yabeeranga n'obudde obungi nti tusobola okwogera for some time kati bwemukubira nemugamba by the way ndi lubuto nga gwoli happy omuwa amawulire agali kwosya ag'essanyu kati nga ndaba ndi wakasi it is not like I'm at school siri mwana muto like tewali kitiisa nnyo kati bwe mugamba kati nga ngamba ate neera wamugamba n'agamba atya yaŋŋamba neera ng'omugamba nze ndi musava kati nga ngamba enewe bw'oba oli lubuto ng'ozaala bwatyo ng'oba oli waluna olubuto ng'ozaala bwatyo bw'oba oli lubuto ng'ozaala
ate tunakikolera ki kati ngamba but omanye ekyo ekigambo ng'ozaala like it did not really sound well. Yali akuba lwali. Kati ngamba okay nanze nkolaki nga nsirika nga mu ignoring for some time kati tuddamu okwogera wano we twali twogerera ekiro kati ne muwulira ng'alina oyo mu mmotoka ng'oyo amugamba toyagala nkukwateko ng'ali mu mmotoka kati lwenziramu kati wayitawo emyezi ng'esatu nga tetwogera kati tuddamu okwogera twali twogera nali ndi awo nankubira essimu omanye omuntu out of the blue amaze ebbanga takukubira n'akukubira bwenziraba ngamba maama kati ono yezzeemu wali omukubira omuwa amawulire ng'eno alina amabuuza mbu toyagala nkukwateko like ngamba ng'ebyo byonna biwedde kati ne tumala ebbanga nga tetwogera twamala at least myezi 2 ku 3 nga tetwogera oba onfuna kati tuddamu okwogera yankubira ekiro zaalinga ndoza ssaawa nga 5 koziye muntu w'amasimu ga kiro late hours watuteekwa kati ngankubira essimu kati bwankubira essimu ngamba ono yezzeemu nankubira kati nga ngikwata kati nga kitandika okunyumya nga mbuuza oli otya mugamba ndi bulungi mbuuza oli mu Kampala nga mugamba nedda mbuuza tolina buzibu mugamba how is life nga mbuuza eby'essomero nga mugamba sinaba kukola ki sinakusayininga up ngamba keberako kati nga mugamba okay nga mbuuza business egende etya kati tulina like a big saloon in Mbarara ate jjukira naye yalina saloon yali yatandikako ku business ya saloon ne kati ndoza takyagirina kati most of the time ze nateranga okumuadvisinga ku ebyo bya saloon nenge eyaffe yali nene nnyo like nene nnyo okusinga eye gye yali alina kati ng'ali mu kunyumiza bya saloon nagigaddewo biki nga tuli mwezi emboozi nga mugamba walabye tekukolera ssente nga ngamba anti omanyize naye natagetinga omuntu w'abansi biki bwe bityo kati nga mubuuza yooli wanga ngamba ndi mu kuvuga ngamba ovuga ovaawo ngamba alina gyenva nga mubuuza tolina sholero nga ngamba nedda kati ng'avuga nga tunyumye actually namugamba nga wasirifu nnyo nga sendabiramu y'emmotoka ofcourse oba owulira empewo nga ngamba ndi mu kuvuga ngenda waka konze kale nga tweyonge tubeerezaamu tunyumya kati ng'atuuka ewaka ng'ahuutinga nga bamuggulirawo kozi balinanga asikale actually abantu abaagala emboozi ezo obulungi singa mufunanga asikale eyali ku kikomero ekyo tunamugjawa n'emboozi ezisinga eza kati nga bamuggulirawo ng'ayingira kati bw'ayingira ng'asigala mu mmotoka nga tunyumya tuli ku ssimu kati tuba tuli ku ssimu mpulira waliwo omuntu akuba like ku ndabirwamu ng'amuyita abantu bamusanyukiddeko akomyewo sitawo ekitundu before ng'oyo tannaba kujja kati ng'essimu agijja ku kutundoza yagiwummuza wansi afe ku baana abamubuuza kati jjukira eno yali whatsapp call teyali direct call kati ng'essimu agissa wansi kati bw'agissa wansi I think yali mbazira koze embazira yali asula omwo kati ng'amuwulira balekaana baaba biki nga banyumyawo for some few seconds kati ng'oli akola ayingira ewuwe wonazzaawo oluggi lw'emmotoka yali akaluzaawo bwati ng'oyo omuwala ajja owaawa oyo Mary nambwayo ng'ate kozi naye yali asula okwo kati ng'aggulawo oluggi lw'emmotoka ng'ayingira kati bw'ayingira nga ngamba nafumbye by the way nafumbye macaroni kati ng'amuwa oba yagiyita sowaani oba bakuli simanyi kye yamuwa olwo bavudde mu mmotoka bagenze oba bakyali mu mmotoka bali mu mmotoka kati ono ng'atandika okulya mpulira gwe wooli osirise nga ku ssimu nze mpulira kozi bwe yanteeka wansi nze nalowooza ali mu kunyumya n'oli akuddire emboozi kumbe baakusiibudde olina bubeezi mputtu kumbe ze bansiibudde nasigazizzaako busigaza kutu
kati ono ngamba by the way I know byamugamba kati namala namugamba kati ngamba twagala kukwateko kati ng'oli ali mukuwuuna yali abuli namugamba twagala kukwateko kati noza ng'oli abaliriza namugamba kati twagala nkukisingeko twagala nkukisinge kati jjukira nze ndi ku ssimu mpulira amaloboozi g'abantu ababiri benkola ki bomanyi ngamba olwo nga lwaki tobayita nti gwe suuna oyo omuwala yalingawo naye nga mu kubeerawo okwe nze mulabanga kyaliwoozi wakamenti kyaliwe ate nga kalomenti we makinga we bakoleranga eyo programu y'okumakya nga bagenda bonna ate ng'era bakomawo bonna nga niwe baba bagenda mu zino personal events nga bagenda bonna kozize nga yindozi oyo omuwala ye yalinga official photographer waabwe ng'era olaba yabakuba ebifaananyi yakola ki nga tebattiŋŋana kati nze bwe nzija mu group n'ensanga ng'oyo omuwala mukwano gwabwe ng'ate ye yalimu omuwala yekka ng'ovudde kwoli Rita muganda wa Saalongo kozi oyo ye naye yalingawo naye yasulanga wala kw'Entebbe Road kati ng'oyo tolina nabwokola ki bw'omulowoozaako kati ono yali okumpi nze gwe nalabanga opportunity ey'okukola ki y'okubefriendinga era nga nina n'ennamba ye era ne wali mu kuvaamu olubuto ye kennyini gwe nalinga njogera naye nga mbeera mugamba this that even kati mu 2021 there is a time awo Saalongo he had a lot of issues nengamba oba mukolereyo ka birthday ka surprise oba ki era oyo kennyini gwe nayita Saalongo ki ate Saalongo ki anti suuna omaeryo tetulimanyi nnyo nsaasi ono omuwala gwe nayitamu ne mukubira ne mugamba njagala kumusurprisinga on air bamusange ku radio biki era ono gwe nayitamu n'abo abatwalayo that surprise era oyo kennyini ye yabaaniriza ye yabatwala ne mu studio gye balinga bakoleramu eyo programu y'okumakya kaakati kyembabuza omaze obbawulira tonkisinzeeko gundi kahaaga kati nze mmaze okubawulira kati bwe mbawulira nga mmanya ono omusajja bulijjo beeyagala neki n'omwana ono ne Mary naye ogambye yawuunangayo buwuuna kitegeeza teyakkiriza ogaye yawuunanga buwuuna nga babimugamba era yalinga awuuna naye ndowooza oba lwakuba yali alya saabitegeera kati nga nzijjako WhatsApp call okitegeera kati nga nkuba direct olwo gukoledde olowoozeza okoledde kati bwe nkuba direct namuwulira ate ariversing emmotoka ate okubya direct nga yali akutte yali tannakukwata yali ankutte kati nga muwulira ate ariversing emmotoka nga mugamba ate ng'oriversing ate wangambye leero tolina sho nga ngamba mbadde neerabidde okuteekamu amafuta ate ngenda kukeera ate era to even to court yali already ng'aguze eyo Harry kati eyo sho gye yali akoze nga babatadde already yali ewedde ng'aguze Harry eyo empulira kati nga ngamba nzirayo okukola ki kuteeka amafuta motoka kubanga enkya ngenda kukola ki nina okukeera kati awo wensumululira nemugamba naye nemugamba tewalinda mukko wadde okulindamu ogamba kanyongero wa papa Naalongo wa papa kati namugamba bulijjo weeyagala n'oyo omwali muhamuzayi musajja gwe ng'oli muzibu nemugamba naye okimanyi nti ekyo ekintu kyokola kya butemu nagamba atya abakazi basobola okwettamu engeri nga gw'oliawo oluyita lusaabu mbuuza yaddamu ddiva ku byowabuuza ggwe omubuuza addamu ki kati ye bwe namubuuza era yaŋŋamba bugambi onkubidde kuyomba onkubidde kunnyombesa ye waba kyo kyagala nnyo okuyomba okitegeera ng'Saalongo oyomba ki kati abantu abamumanyi Ben ye musajja muganda omanyi bano abasajja baganda be batabuuza tomuwozesa tomutuuza omusajja tabuuza tomubuuza musajja muganda
Muganda mulungi. Tagambwako. Tasobya. Yetasobya tebamubuuza. Twalwawo ku kiyiga ngenda kitandika. Ebyo tebabimubuuza. Noma nti kikola nalonga ekyo kintu oba n'emirembe gyonga omusajja owabaka. Mutai. Bimanyi bakazi tuli banjawulo buli mukogamba takubuuza era ddala n'atakubuuza. Kati bwe yamubuuza n'agamba atya? N'agamba okubye kuyomba. N'agamba okubye kuyomba. Ki? Naye kaliisawo essimu n'akola ki? N'agijjako. N'odda mu layini. Era nze saddamu kwogera naye okuva olwo paka lwe namukubira essimu nga mugamba nzadde. Wano wonna ku lubuto wamala oludumugamba teyaddamu kukubira kukubuuza olubuto omwana owulira otya kati. Nagezaako okumukubira nga takwata ssimu nengezaako okumusindikira messages nga taziddamu lweza yali yambulookinga n'okumbuloki. Nga kiki ekyamunyiiza ate kumubuuza omulemesa essanyu era tetwaddamu kwogera. Kati awo nze wendirealizingira ne ngamba nno omuntu gwe ndimu tandiimu.